wali ate nze nno nina na bbiri esimu zijjudde zona zijjira mu kkale emu bambi naye abatalina dizisagala kugera batasoma nze omanyi saasoma naye njagala njagibedde neyasoma ekintu kyakola nga kisomerera naye nyabannamawulire abatasoma nze mbagambe ki tebalina experience tebasoma akusema official okwaniriza olina gyosinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu tukyagenda mu maaso n'emboozi z'omugagga Lwasa twagala kumanya mu butuufu ekituufu kyekine nga nzemu okubanga tukujukiza bannaffe aba Aksola yitayo generali Derek yakoze Aksola bwe yava mu tutya kyanke n'akola edduuka lya Aksola sooka omukubira akalanga awo oyinza okugaana okubira Derek omwana oyo gwali owaana nga sobola kugaana naye saakola kukuba Aksola ekola ki batunda sola batunda sola atunda sola ez'omulembe ate nayo kyemmanyi generali olina otunda kirungi nnyo kubanga mugana twetaaga sola abantu abasinga naddala mbeo temuli masanyalaze liiki ate okubina oba oli Kampala ng'olina masanyalaze sola ogyetaaga gagenda n'osigala ng'oyaka ekindi wayo sola kati Aksola esobola okuba nga yese sola esobola ng'erabisa ennyumba yonna ng'eraga ne TV eraga kiyuno byonna pampu wali abantu bali mu kyalo nga abantu baali bafuna obuzibu nti babalita solas nga yataala emu yataala bbiri ate nga teraga TV kati Aksola vudde ne twetera sola ng'eraga ne TV that's good kale noonyako ku Aksola ogenda kubanga ate osobola okubanga ate oyanguya obulamu yonna gy'osinzira okubanga otaba mu Uganda generali first of all ensonga lwaki tutuzemu eno interview ng'ovudde mmina ebyaffe by'okujabiikiriza nabiki at the end of the day omuntu bw'akwata feesi yo kati katutambe mu ango y'okujingirira n'ateeka feesi yo n'agijingira n'akiteeka ku kifaananyi eky'obwereere oyinza otwala obudde bungi okukakasa bano nti si yeggwe oli presidential advisor olowooza muyinza ku avoidinga otya omuze guno kuba gwe weeguli anjagala okutegeeza bannayuganda bangi nze mbagamba ekigambo okufumintiriza naye abantu abaganya okutegeera ekigambo okufumintiriza njagala okutegeeza nti abasirusiru bangi ne Yesu Kristo yabasisinkana era baamulemerawo yagenda n'abagezigeza baamutegeera neera abatamutegeera baasigalawo tiyabamalaawo okutegeera siteeka nti buli muntu alina okutegeera tosobola kugana muntu butategeera bwe kuba nawe sigwa ategeera ennyo because bw'ojja no Simon n'ombuuza ku mawulire n'ombuuza Lwasa which is totegeera anne twagala bantu kwongera kukakasa okwogera ku mawulire agasobola okuzimba eggwanga oyogera ku Lwasa omugagga yakola ddala Lwasa ali nsuwadde obulamu bwe buli mu insurance niwe ataddamu kukola obulamu bwonna bw'alina ku nsi Lwasa agenda kusigalawo ng'alya ssente oba emyaka 8 oba akyalinayo 10 oba 4 asobola okusigala ng'alya ssente nga yeyagala bweyagazi that is one. Two, buli muntu ow'amaanyi mu ggwanga buli muntu alina influence mu ggwanga buli muntu w'akabi abantu bannayuganda era ekitwetedde obuzibu kwe kubanga twagala bibi byokka amawulire amabi ge gatunda ebibi bye mutambuza omuntu wako ekintu kye mukyogerako Lwasa alina ebirungi bingi nnyo byakoze nze wano baavaayo ne bagataka vidiyo mbundi mu laavu ne Balamu mbuno omwana muzadde mu Balamu mwakalaba ne bateekako omusajja ne muteekako omusajja nti naalike essaati ekyannaku nze sikola njala beerabira ebintu ebimu nze sikola njala ndi mukazi mulimi enjala zange zibeera bwe ziti omuwala yalina amaala yalina biki naye ng'omukazi bakutta akafaananyi kenyini batadde kufulufiga yuno ne beerabira nti nze sikola maala ekyo kyekyabakuba n'ensi yonna erekkiriza nti noki baavaayo ne bakwata akatabo manifesto y'eggwanga ne bagisulika mbu ngisoma ngisulise bwe nti nze ndi muntu ategeera newemba saasoma kuba nzadde emperera abaana nina bemperera besizaala so otegeera nti ekitabo kyesimba bwekiti tekyewunzika bwekiti naye mwavaayo ne mukikola bwe muti ne katambula nnyo okubaga amawulire amabi gemwagala so abantu bazze baeditinga ebintu bingi n'omukulembeze gwanga mulaba bamueditinga bani babeeditinga ne bateekako omuntu omulala bw'otunulira akavidiyo ako n'enkyuka yaako omuntu olaba nti guli weeguti gugenda guti omuntu akyuka n'omuti omutwe gusigala gulalambadde omuntu akyuka nga mbogo n'embogo olaba esobola okuweeta naye oyo si Lwasa eyo editi so Lwasa aliko ebirungi bingi ate tosobola kuba mugagga tosobola kuba na birungi n'oba na wattima kugaana bakuwalana oba bakufitina kubanga mwe bivubuka ebitategeera muli bingi nnyo osobola okukola kyoyagala kuba gwe oyagala kutunda Facebook yoba page oba ku TV leggule lyoyagala okukuba litambule naye ng'abantu baagala nnyo ebyonoonese ng'ebyo bizze bibeerawo nti mubijjize mubikola naye kyamukisa mulungi nti omugezigezi ajja kusigala nga mugezigezi omusirusiru ajja kusigala nga musirusiru
Lwasa kisooka osobola okumaintaininga obuliri bweyabaddemu tiye basembuliri ki ebyo obuliri obulinga obwekiyumba ky'embizi generali batera okugamba abasajja bagenda mu loogi bagenda mu buli kaloogi nikugambe Lwasa ali insured Lwasa class osanga emmotoka ez'ebbeeyi ku kaloogi n'otya yaffe timukola ssente weeyagale kola ssente weeyagale tulimu ne ba anksi tulimu ne bagave tulimu Lwasa Muzeyi Kasozi Saalongo Buloba Saalongo wa Autospa bagagga bokka be balimu abagagga ka video bakalabyeko tulimu Bakayongo fashions tulimu bakalabera bakirabe nti si munnaabwe ekyokubiri Lwasa twamugana okumala googera fulufigo jagge ayina bwolereza Lwasa siwolereza Lwasa njogera mazima bajja kubuuza mu video mulimu n'akabina kwolereza wali okalabyeko njogera mazima Lwasa musajja mweru Lwasa si muddugavu akabina akola sika Lwasa Lwasa musajja mweru yenna omubiri gwo gwonna mweru musajja wa mweru onaye oyo omusajja gwe mwalaze alina amagondo alinga enkolobe oyo si Lwasa alinga zebula crossing gwe mwalaze awala alinga omukube kuba alinga fene mwayagadde kutatana linnya lya Lwasa naye kirungi Lwasa ali freestyle ali okay ndowooza omukubide simu n'omuwulirako talina na stress yona tugenda na jinja kulya ssente zaffe kati tugenda kweyokera nnyama tusale embuzi twesiiga amasavu g'ennyama tulye tweyagale olowooza obuzibu buvaawa specific abantu abakuwaana mu nsi buli obeera bwakabi tosobola kubula abantu bakuwaana kuba tosobola kuba watima gana bakuwalana ate bagamba nti Lwasa Museveni nawalana nnyo naye nga nabeeranga wano nga ndakikomando nabeeranga wano nga ntoba nga oluba ndi munnaabwe bwe natuuka president mwavaayo ne munkuba nga ate mwabankuba muli Baganda nga weete yasoma amulonda atya omukisa gw'omuntu osobola kugulwanyisa omukisa teguweta koona omukisa tebaguloga omukisa tebagwazika omukisa tebagusamira tebagugaba ne bwe nfa kati nfa n'omukisa gwange kiringa obugagga tebabusikira osobola okusikira ssente abantu abasinga tebawula bugagga na ssente yawula essente n'obugagga abantu bangi abalina ssente naye nga si bagagga nga n'okuli obulyo kindaazi kimukaluubiriza bakyogeddeko nti Lwasa alina bezise n'esi mugagga Lwasa mugagga ende gyali yamusende naye nga bajazigabamu Lwasa mugagga biliyoniya ogambye nti oli mukwano gwa Lwasa nnyo nfa mwamuwabula okuva mawuli naye Lwasa tavanga mu mawuli bagamba nti ekisingira era omuleetera ddala obuzibu bugaana kuva mu mawulire kugaana kwesiba ku Diana buli kaseera ng'ayogera ku Diana stupid people mumunoonya because temuna byakola kati mumukaka mumuforcinga mumusanga ali abulamu bwe nga mumubuuza n'abatanzi lwaki mumubuuza n'abatanzi Lwasa yagadde abakazi buli mukazi omulungi ku Kampala buli muwala Lwasa amwagaddeko lwaki mwogera mwesiba ku n'abatanzi mulowooza n'abatanzi mulungi nnyo bayanyuma okulaba ate n'ebulungi bw'omukazi tebuli kungulu obulungi bw'omukazi buli munda goloza abandi badde batuyita bafuulu birungo obulungi bw'omukazi buli munda ekyafulu birungaani akikuyita mwakikyusa golowooza lwaki ku nsi yonna nze gwe bayita fuulu figo ndaba ne ipuso ndaba n'akabina nze lwaki nze fuulu ate gwe bubuliza baali ntuuma otegere gye lyava ate obimanyi saagala bwebuzebuze n'olwekyo mwe mutunoonya Lwasa tagenda kuddaawo mu nosensi wamwe mbwe ate bamaama Lwasa nno gwe munaamuleetako akajanja jana bbe yambulira abalage wayo entuufu kubanga era kyetujulidde kubanga obuzibu abaana ekiri ku social media bagamba singa tetumugaana abaana bali ku social media bagamba Lwasa kamwagala muyitanga bino ebizezengere Lwasa bamuta timu no stress bagambye nti omwana omusajja n'afuna ssente n'abulwa abaana bali ku social media n'abulwaki obadde ayagala kakwetika kakulya akatali ka kitaawo n'abulwaki emere ne mugikaabirya muwowoola ate obutano mu complaining abatufa abakazi mwagala ki bagamba yabuzeemu badde oyagala abeera atya gwe gw'otaatonda abantu ate abasajja abagagga bangi nnyo tebalina obubudde bwa sexy bakola ssente ate babonebone ne sexy batasobola kwematiza muwomuleka si bya lutalo yakola ssente yabonaabona nazo n'azifuna omulire ssente ate omumalire n'obudde ng'ali awo atuuyanira ku ggwe oba tosobola kwetuuyanya ng'omuvaako nze tonkooya nakoowa tombuza nakoowa n'amawulire nze temumbuza nonsense kubulufika kale nga tukijje ku Lwasa golaba omusajja ogolaba mu kavi tulabanga abulamu okubulamu kutya okusinziira ku kyetulaba kisinziira wamusanze akoze eki akakantu kolabanga akasirikitu nga katabuse kayinza okufuukirayo leke mu mwaka busanze kebase bwe basaawo nga kamuli mirembe gyako wakatanudde n'okalaba wekegolola munoonya n'abasajja munoonya entala akakantu kanga kegolodde we kati kakuzungulukukiramu n'okawulira mu mwaka sanze kali mirembe gyako kamaze emirimu gyako kebase kakati gwe ogamba nti katono obadde oyagala beenendoddo limatolo bwekyamukebeera etya abantu abamu temulina byakukola mwana
nga president advisor bino nenga byobulali tubitadde ku mabbali otera okutuukira ku muzeeyi tuyinza kukola ki okukendeza ku bintu kwamanya ag'abantu maliriza gagonoonesi social media tulina balina ogikwatamu ekyo si muzeeyi UCC erina okumanya UCC mutika muzeeyi emitima egitali gije ebyo bintu birina kubeera mu UCC kuba katasobola kunoonyeza ni akasindisa ne gye kavudde kikwetagisa process mpanvu mwala wana abantu ababika president wakuba nti waliwo abali bakiwoomyemu omuntu abakitandika balumbwe baani naye kati onoonyereza ekintu ekyo gye kivudde oba omuntu akikuliyetinze nga tomanyi kuba buli musirusiru ali ku social media ne bw'osanga eyakajja Kampala abatema embizzi abakatandika okukwata essimu oli olukola essimu agenda ku social media WhatsApp na Facebook naye ffe abategeera olusi abemutu tetukyaziwa nnyo budde tuli ku Twitter so tunya ku Twitter oli ku Twitter yes nga Twitter handle yo yeri ate ombuza no sense ndaba okyamuka tokyamuka nnyo lwaki onkyamukirako abali yala ku following okola ekisagala mwenga mwe miwulengo nfollowing kati ongamba eki swana ne ku ku TikTok kati nganze bad black abere ku TikTok nanga mbere ku TikTok okola challenge nze Jennifer nzi class above nsonyiwa eberayo miwulenge kati ku Twitter kati nkere ku macyankola challenge nemole nine byokola ono nsonyiwa ale fiko leko nyuma nga wemola nyuma okulaba nakatolabo nyumirwa nakatolabo nyumirwa labaze kunja ku interview na yoseka kati nze nkere ku TikTok mbere ku TikTok nemole challenge ndega amabere ndeka ndimukuyonsa ndega amabere nga kunkumuke mu bbanga babadi bulaka bakole challenge nange nkole cyari byaba malaya baba idiots people abatalina byakola naye kati nganza ine byokola ndi ku Twitter osobola okunsanga abaana babadde bali ku mutimbagano basanyufu bagamba rasa naye kakirabe bwaka kiboyinzo bo abasanyufu basanyufu kuba tebamanyi nagamba tamanyi ate okutegera siteeka nti buli muntu alina okutegeera osirwasa bw'oba osobola okufumintiza nga obwongo obulaba osobola okumanya nti ono sirwasa naye omusirusiru tojja kukimugaana ukirowooza nti oyo lwasa nagambye lwasa ali okay ali fine obulamu bwa lwasa buli fine ali insured obulamu bwa lwasa buli agenda kola sente paka lwaliva mu nsi alina okweyagala mumukole ekintu kimu abalina abakazi abalungi ng'olawe kakasa nti oli mulungi onyuma okulaba jangu obeereko mu good life ewa lwasa ababite mutawana okujja mu tiimu kola sente weyagala mutusonyiwe n'abanaku ennyo abawunya katungulu cumu tubeegayirira obutatugoberera n'obutajja naye abasirusiru tetugenda bagana kubeera basirusiru ne Yesu Kristo yasinkana abasirusiru bangi era bamulemerawo katonda bw'ogenda kunnyonnyola omu ku muntu oyo sirwasa naye nze nkugambye nti oyo sirwasa mwekwasa essimu bakolayo emu nti yalwasa yalina okukwata essimu nze yessimu sipapa yagingulira njirina wano sigikwata nagikwata yes sipapa yagingulira njirina awo sipapa yagimpa omugagga sipapa agenda omubuuzi naye agirina nange yagingulira kumutaasa kati omanya abalina essimu bameka kati gwogamba nti kubanga serwasa alina essimu nene wano taddewo essimu that is no sense bakola essimu emu ngeri person nti yalwasa simu zikwatibwa balinamu era so n'olwekyo ate gutali musango ekitegeeza n'oli mu kavidiyo alina obbanga alinamu ayinza oba talinamu nga bakoze kikola okusinziira we yabadde yeebase alinamu tabeebakaawo kyekiyumba kye babaddemu ekiringa ekiyumba ky'embizzi biyumba by'abasikaali kati lwasa tasobola kwebakaawo niba yeebaka ne babaako ennyo gwe kankubuuze lwasa ebbanga lyakubidde emmese ne byeyeekoze omanyi obusolo bwa lwasa singa buli ku social media bwenkano bungi kuba anywa n'akyamuka gw'omanyi bameka singa balina ebitundutundu bya lwasa ebyekyama ye lwasa ebbanga lyalumbira nabatanzi yandibadde nabimeka byanditadde waki yandiwadda nga abaala ne babimuteera kitegeeza ki nti tebiriiyo bagesegese byabwe baagala ebibozibozi balebe tewali kibozibozi kati bane kibatambuza ku social media tebalina peegi zaabwe tezitambula tebinyuma lumbu ye bamusiba omusirusiru ne basalawo bakulyetingewo ogwo ogubozibozi bafune ebyokukola kuba tebalina byakola naye nze mbasaba abantu abali ku social media mufune ebyokukola okutadata wa 15 oli ku lwasa ali eri mu kujooga kati jo abadde ne Ivan Masaka tugenda jinja kulya nnyama na kulya michomo kweyo kyayo kya kulya nnyama nga twesiiga amasavu gaayo omwava talina ssente totugoberera abawunya obutungulu temutugoberera abawala ababite mujja timukola ssente weyagale feka timukola ssente weyagale tugenda ne ba ime bagave timu Kayongo timu Anksi abo tetwagala abantu babale abanyumisa life magezi kigoyinza okuwa mukwano gwo lwasa mu byo nobyo nange ovudde magezi gamma lwasa alina amagezi agamala ate musajja mukulu ali okay ali fine lwakuba nti akakiiko kaffe akalina akakiiko mutimu kola sente yagaye tulinamu akakiiko akandolinga ensonga ezimu kalabye useless ne kamanya nti eyo no sense tebalina budde bwabyo
ne Lwasa simusuubira nti ajja kujja mu mawulire ayogere kubanga akakiiko ayinza okwagala okujja mu mawulire singa kayajja kwagala era obadde wano ng'omwagala mukubidde essimu ng'omudumirako omulikodinga ku ssimu yange ng'oyagala okumulikodinga Lwasa takyalina obwo budde bw'abasirusiru ayinza okujja tajja sema tajja kujja kuba ebyokukola alina bingi naye wabanga azze mawulire oyinza muwa amagezi ki ebyo bitalina makulu tabiwa makulu that is no sense lwaki ago tewagamuwa luli kuba kale saa zino kisinga okumukubya luli yalina ekimuluma ng'omukazi amunyaga mulaba mukimanyi mwenna gwosobola okukwana omukazi n'omugule wadde lawumu naawe tewosobola osobola okukwana oyo mukazi alyanga akasaanyi ate Lwasa tebyogera kati gwosobola omukwana gwe lwaki temumukwana Lwasa yamuleka namwe mumukwane kintu kiri simple mugamba mulungi nnyo wakitalo nnyo Lwasa bamulekera lwaki temumukwana tombuuza nga na nonsense nviira njana kulinnya omugere nviira mazi kale Kisemu official generali yendowooza gyatuwadde tova ku mukutu subscribing Aksola batusako show eno bakutegeeza nti gendayo weringa wefuna solars ez'omulembe ate nga bakutegeeza ne ku kibanja polo okubanga ate wefuna solars ezo so not until we met next time mubeere bulungi mweraba mbadde sinnakola interview nemu ne mbagamba Lwasa kisooka musajja mweru ekyokubiri ebyo bakoze photoshop nabo ne bakkiriza nti kituufu naye tolina bwoyinza kukivaamu balina akantu akali kabagasenga balaga essimu yo bakandaze kati ne mbagamba Lwasa kisooka twamugana ffe tulina tiimu kola sente weyagale tulina abasajja bovunaanyizibwa twakowa ebyo ebintu ebitatugase bya public because Lwasa musajja mugagga common figure public figure basobola omukola ekintu kyonna kyonna omwogerako nosensi yenna ne mbagamba era ayinza obutayogera bwanamba wakwogera okujjako ng'akakiiko kaffe kuba Lwasa ali mu insurance obulamu bwe bwa insurance bwakweyagala siwa stress tetumukkiriza kwogera twamugana ebyanna batanzi n'abivaako namuvinga n'obulamu bwe kuba musajja mugagga life kyemutuma kyakola bwe muba mwagala okujuyoyininga nga mulina abantu abalungi abanyuma okola ffe kuba tuli bali ba ssente nakatugenda jjinja twakowa ennaku embaga Lwasa yakola ssente ze ali mu kweyagala emyaka emirala ne bweginabaana mu maaso akinaana ayinza otaddamu kukola nasigala kweyagala mumukole ekintu kimu mufune abawala abalungi bwagala tujoyininga okusinga otukuba enziro ne mbagamba ebyo byonna bikolebwa ku muntu ow'amaanyi ne pulezidenti wano bakutte mukyala we ne babakola mu photoshop nga bayimba ne mbagamba oba oyagala okuzanya ebintu byo sooka ozanya akantu ka muzeeyi ng'ayimba n'owuli ne nkabalaga in fact kambateekeko baabanu wano sinnakola interview mbadde njigaanyi kankuteekeko kulawudi ate wadde ngambye nkuteeke kulawudi baaba nuwuno oyogera naye baaba noyogera nabo akkirizibwa mu kantu ako aba talina diguli aba teyaso owulira ebigambo byange baaba nkuwulira baaba nombataddeko bawulire munnamawulire alaba ebintu ebyo n'abibirivinga aba teyasoma mawulire nze nkyuka nga mbogo nze ndi mbogo ntunuulira nga nkyuka babuuza bakutte kino ne bakiteekako omutwe baaba noboogera babuuze yeefaanana ntyo ze baagala mbeeyambuli nze ndi musajja mweru nzenna nfaanana ntyo ndi waddaolukala siina biseera byebyo mukulu Lwasa wangi ate ak'essimu bagamba essimu gy'okutte mu kavidiyo era bakolayo emu essimu bakolayo emu ssebo muwulira nyinza okuba nga saabimanya baimportinga essimu emu wano mu Uganda nga biba bisusse okufaanagana abantu bwe batuse ku ssimu ne bagamba kituufu kiki ekifaanagana essimu nga genda wali ku mutaasa olaba balina essimu eno genda gyenzikewo wali ate nze nno nina na bbiri essimu zijjudde zona zijjira mu kkala emu bambi naye abatalina dizisagala kugera batasoma nze omanyi saasoma naye njagala njagibedde neyasoma ekintu kyakola nga akisomerera naye nyabona mawulire abatasoma nze mbagambe ki tebalina experience tebasoma kati mbagambe ki naye mukulu Lwasa omuntu ajja kwebuuza era lwaki gwe gwe bakuba abampala n'obayise batono Lwasa tasobola kukola ssente ate oganira abakuwalana nabo bagano bawatima
byabulwa emirimu ebisiiba ku intaneti bifuna omutwalo gumu ne bigwomera mu ssimu ne bibeera awo tebirina mugaso kakati va ku mugagga wange kimu bajja benjeera bajja bannoonya bajja bazunga obuliri lwasa tasulamu obuliri obuliri bulinga kiyumba ky'embwa naye wakati nga bino byogerwa wakati bino nga byogerwa birimu kuba kati ekyamazima essaawa zino erinnya lyo nga ggwe omugagga akoze ssente zo alina famire litattanye ogezezzaako okubanga maybe olwo patisiti kuba mu Uganda waliwo amateeka agagayidinga nonsense lwasa obulamu bwe buli nsuwadi talinayo nonsense saimero zanya lwasa nedda nkulaba otega akantu kano mulabe kamukutte amalobozi ga lwasa ojja kunkyayisa mikwano gyange naye kati generali tutandikira awo ennyini bw'oba obikutte sigenda kuwa interview sibikutte obikutte kwa microphone eno ogiraba ogiyingizza muli ate yino tutandika butandisi saimo tozanya maloboozi ga lwasa oba oyagala lwasa ajja kuwa interview lwasa tasajjimba naye kakati ka video nkakulaze kankakwongere tonyongere kiku kyabere tozanya maloboozi ga lwasa ka video kankakwongere tonyongera nonsense nedda jena njagala onkube ng'olina obesinga ku facts onani byasikali byamwe mwagasigasi ono omulaba engeri gyatambulamu najja osilwasa jagala laba ekisiikirize kino olaba ekisiikirize kino kiva eno wansi ne kigenda ku nsingo goleta ensingo ekikwa lwasa omwitambogo anabega sodo kwa chibusa yo mugagga kati njagala odde ku biyongola be video eyo ye njagala bene common sense nawe ate mwana mukole emirimu egyama mujja muzunga na mulinya ne mazi abantu olowooza abaani abafulumya ka video ako bagwa omugagga omumanyi abaagala ba useless bangi tosobola muntu kubeera musirusiru okutegeera site kandi buli muntu ategeera nawe totegeera nawe osobola okukakola yategeera mpola wamma olabye eki obanga obebe ogenda ozannya sigenda kuwa interview gwokwata nonsense sinatandika kola interview waki golikodinga nja kukwata microphone njikasuke kale katutandike emboozi kali nga tutandike emboozi